Amina. Njagala kuzaamu amaanyi. Nywerera ku Mukama. Lemera ku Katonda wa Isirayiri ono gw'olabe bw'ataakukolera. Tekisobokera ddala bw'okweyawulira Mukama n'ogamba nti nze Katonda nze okukunoonya jate n'obwiramu awo tekisabangako. Nagamba abantu oyo agamba nze nagenda Mukama myaka 15 talina kyankoledde abaani. Abaawo obulala bw'atakugamba waliwo buno compromise buno bwebubalekabaliga bw'aba takugamba. Naye omuntu ng'atambula ne Mukama ku kigambo kye era n'okutya leero tuli kwogera ku kigambo kya Mukama. If you stick on God and His word and petition His promises, I can assure you there is no mountain before your life that He will never climb. I can guarantee you that. I can bet my head on the pillow that will happen. But the problem is, omuzannyo kitegera Katonda yanyibedde akulize naye ng'olimu backslide oja nga tomuliiko awuzibwe kuli. God wants to bless your life. I am persuaded beyond reasonable doubt that there is nobody who can come to God in sincerity and say, Father, I need your help, and He does not know. Tosobola kuwukakasa nti Katonda yawaayo omwana we programu z'eggulu zonna ne ziyimirira ku luwo nti ate tasobola kuwa mukisa gwa kufa. Waba bwe yali nga tanasirika Yesu bamusaba nti akusirikire Yesu, yakulowoozaako okulogola nga bwe tobirinako. Kati okakasa otya nti oyo Katonda oyo akola ekintu ky'okwagala bwe kiti tasobola kuwonosa. Haleluya.